Mbalamusiza bannayuganda mwenna amanya gayenze Kizitaalaba kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agency tuli Mmengo mujje tubayambeko okola paperwork owensi zonna eza Bulaaya okugezanga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako. Tetukola za Abawalabu nedda. Tuli Mmengo tukuyambako kola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa. Tukola visa eza student visa, tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako. Enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. Gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 28. Nkwanizo nakolwayo ku mikutu egy'enjawulo abali ku Flex Media omukutu ogw'olugambo Kalebule n'ebigambo ebirala abatonkonjedde Big Brother Uganda nawe bali kwanga kwoli ku celebrity tracker kwetuli kamera 75 zitunuddemu n'abakozi bwako 82 wali waggulu omanye gayo ne abera na KBS of Yale kamera 75 yata neno kati wa Bashiri ali ali ku nice TV kamera 73 nenga 73 zali zijjawo wali ku TV yani yo mugenzi yika zali zijjawo ne kamera 3 zali tezijjawo ne banange wawuliranga bubi yalinga agamba yagamba kamera nga 73 n'abakozi 85 abaziriko zimudengerera wala nga zetusunengana nena yosomere kasawe yewafe bayita yalo oba siriye bangamba siriye dayira siriye banga siriye mabuli mulebula alla bangamba siriye naye nga tukwanizo nako olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo twasemba okubeera ono nali n'essula nga omukulu ono agenda kuba tweyanjulira naye mutegeera amanya g'amatuufu abali ku celebrity track Big Brother Kyaka mumanyi ne ku Flex Media bamumanyi soka uyanja batulaba nako. Okay, balamusizza mwebale nnyo ddala okutulaba. Nze Big Bro Jamal wena Kaseke ali ku celebrity track ali ku Big Brother Uganda ali ku Flex Media webale nnyo okutulaba n'okutugoberera. Okay. Saidi eno ninayo omukulu kabwejumbira yenze sula flexible wikaze ebikulu kwatudde kumutalo shagwe awo shagwe sagala kunkonjera kale yange kimenyewo tutandike sijja kweyera era wangu oli alichuka mami nda ku kamera ya mwenzi yende chako katali sasa kuma kipinga wacho kulana business nenga ene abatulaba yenze sula flexible we bale nnyo kutulaba mugana ichichi nakola cyo tulanga business omanyi kitegeze kati omanyi bafunyawo bagenze mu inbox namba esimu girage abakadde waliwo abayimbi bemmanyise abalya ku bakadde bamaza tugenda kuboogera tetuza butaboogera yeshoya leero mugenda mberamu ebintu bingi bwe twasemba okubeera wano twagamba nti bwe tukoma mu part 2 tugenda kuba nga tukola episodes ez'enjawulo nga twogera ku nsonga ez'enjawulo olunaku olwaleero twaleka tubasuubiza eggulu ly'abalogo abayimbi abaloga bannaabwe nangeri ki gye baloga nga Sula n'atugamba nze gwolaba nina olugambo tondaba okutunula ng'azibiriza ng'atalaba n'agamba Mike newunyita ku Sula amanyi we balogera amanyi abaloga amanyi amasabo gye balaga n'omulogo w'okumityana road bamuyitani namwandulizi namwandulizi abayimbi ba bandi gye balogera abasinga obungi era kizibu nnyo okusanga omuyimbi wa bandi nga takwata ku lw'emityana kugenda buli lwakusatu abagenze kuma byoto wano wekaje walone ne kagoma bamutajeja kiwanuka oye bagendayo nnyo nayo ne basinga kugenda na mwandulizi w'emityana okay kakati andowooza era bwe twaleka eggolo eryo tube twatandikira Sula flexible eddogo ekituufu gye riri mu bayimbi era baloga batya nze nabagamba ne wasula tujja kuddawo omukulu nabagamba luli twali ffenna nti abayimbi balogo abayimbi no baloga ate eddogo teritandise leero teritandise mu baana abayimbi ba bandi betumanyi nti abayimbi kuva babasudde embiseera ebyo babasudde bakasozi bakafeero basebadduka
bonna balinga beeroga okitegeera kati okuloga okwo tekugenda kukyuka mukko kati WhatsApp yajja okuloga ne kutandika okubira advanced okitegeera nga abantu ne bakyafuuwa bino byakufuuwa mmindi bakolera ku WhatsApp kati nga kuli digital okuloga kwakyuka mukko nga kuli digital ensangi zino naye nga okuloga kw'abayimbi bangi nnyo be balemeseza kalya zaabwe naddala mu music industry muno naye nga kibalemeseza nga baabaloga okitegeera ng'osanga omuyimbi ng'ayimba bulungi nga music waali yayimba bulungi naye nga baamuloga baamuwunzika osinza tusigira kifaananyi ki omuntu okumanya nti oyo omuyimbi kyaka baamukwatamu tetugenda kukwatula mannya naye ng'eri oddogo mweriri ogamba bugambi nti olaba gyali bwe biti nogaa nti eddogo ali kati waliwo omuyimbi gw'olaba nti ennyimba ze ng'omulaba omuyimbi ayimba bulungi omuyimbi asaanidde okuyimba gundi ku mikolo ku concerts ez'enjawulo naye nga concerts ziggwako emikolo ne December naggwako nga tolina omulabe wakola ki naye ng'omuyimbi omusanga eyo mu birabo by'emmere eyo olaba gayi ayimba bulungi naye nga gayi tavaayo tayimuka bwe baba bamuloga ng'ate ababeera bamuloga babeera bayimbi banne bennyini gwamago bifo kitomanyi nakumanya kiri mu music industry eddogo omuntu akulaba bulabi nagane kati gwosaana okulogebwa ati olina olugambo sula onosula alina olugambo ati alina gwamanyi nti oyo kyaka baamukwatamu nga ye baamuloga okusinza ku bintu ani kati sagala nnyo twogere kati kankubulire divorce waliwo abayimbi olaba sula kyayogera kituufu waliyo abayimbi nga si bino nti lwakuba nti lugambo nti sula aleese lugambo nti oba gundi ng'ekituufu kiri nti ebintu byakola ddogo nga singa si ddogo omuyimbi oyo teyandibadde bw'ati obanga waliwo ekikyamu ate ekikyamu ekyo ogenda kitegeera tuluzira teriba jjuuju nogamba naye ono omuyimbi waliwo omuyimbi omu gwe mmanyi si babiri si basatu Waswa omumanyi Jamalu nemuseke anyenye sasa Jamalu Waswa si mulogo naye engeri gyakwasaganyamu ebintu alinga gwe baaloga kuba nyinako sitole bapromote omu babiri basatu ng'asobola ng'agamba nti omukubira essimu oba omuwe ssente n'agamba nze ngenda samba mupiira aboyi nze ngenda kusamba mupiira nga like essente ezo tezimukwatako ng'ate agenda kola n'akulaga nti ye ayagala samba mupiira ate olinajja n'amuwa nkangeze emitwalo 5 bakakadde ng'oli ayadde alese bubiri n'atwala owaataano n'agamba ngenda samba mupiira waliwo abayimbi tumanya balina ebitone nga mu butuufu nga waliwo ekitali kituufu Jamikali ky'omumanyi Jamikali kya amanyi ennyimba gy'ayimba nenga Jamikali kya baamuloga Jamikali tebamuloga yasobya mpewo Jamikali kyolode yali musawo muganda togamba kali ate zesobya zokka ye yasobya yekayeka omanyi oti oba bano abaali bagamba nti n'omusajja oyo ayimba atutwalaka ayina omusajja ayimba ate enkola za Jamikali kyo ezo ziraba Jamikali kyatuka ekiseera ng'asobe ne waffe ne waggulu mu kizungu ng'asobe ne bassa mu maaso nga be bamusuza naye nga like yagatta ebintu bingi mayina okwemanya kuno si kulungi ebiseera ebisinga nga gwoga oyo amanyi nnyo okitegeera so Jamikali kye yali yayagala agatta obusawo n'okuyimba okusawula yayagala agatta okusawula okitegeera n'okuyimba kale ekimu ku byo ekimu kyali kirina okusinza amaanyi kyekimu ekiri kumugana ng'oyo yanduga Asani Nduga naye yayagala agatta obusawo Asani Muganda musawo Muganda ani kati kyenkugamba nti waba ayimba ng'ali ku stage ageza okulaba nga alinga asawula abantu oba okitegeera so bino ebintu bibiri like calling tezisobola kubeera bbiri erina kubeemu yimba oba sawula obusawo Buganda yabuyiga buyizi oba kati obusawo bwa Asani engeri gyabukolamu bwe bwali obwayiga omugenzi okitegeera yiga naye ali musawo naye kati nesula oyinza okugamba nti obusawo nti kati oyo omwana byonna ebintu byakola ebyokusula abantu ebigo mu mugundi awo wenyini awo wenyini Asani Nduga akwata omuzindaalo ng'ayimba bw'atandika okuyimba ennyimba ze nnyimba 2 otandika okulaba abantu nga bagwa ebigwo kitegeeza ye mu kuyimba awe waba asawulira awo emmando bwe zijja ne ziyinka ng'obadde okimanyi ebyo ebintu Asani Nduga byakola alina gwe yabikopako ate nga yabikopa ku muyimbi Ono muyiwa mita Jento Mulindwa omumanyi kana katini kakayimba ennyimba z'abasabizi bannaye kasuula abantu abo kati bena Asani Nduga byakola ali ku script yoli Jento Mulindwa kubanga Jento Mulindwa alina n'essawa oyo asobola okuyimba stage n'amalako essaawa 2 ng'ayimba ng'ayino nnyimba kati zinyimba za Jento Mulindwa olaba byayimba
ezo je lubalo waddala ebintu by'okusamira ebintu by'okuloga byaddala oba okitegera kivula ye waayimba yesi munenya nnyo bakubya abantu ebigo oba abantu beekunga Muganda ye ebyo byo byaddala ddala n'ate byasani ndugga bya kifeeke si byaddala sura si byaddala sura abantu bagwe makinde waneno ku kalenda abantu mwabalabanga bagwe ebigo nawe nalabanga nyimba kize wali owulidde nalabanga bali asani ndugga nyimba zayimba ajasule naliwo nga bagwa nze nga saago nga kamera mani teyagwa obo kyabandi abali wange bamuyita boloyenge mabouncer oba bamwaye 15 nagwa yajja nagwa ku stage bamuteyada bamuteyada ate yayimba bamu yoli jento mulindwa wama bamu yoli jento mulindwa kano nasani nduga yimba bintu oyimba bintu bizibu nga jajja lumukasajja ku mutwa kimakoti ku bintu bizibu obo kitegera kabe najja sikubera ku fere bya kiyaye Banzo omuntu gwemmanya akubira ddala abantu ebigo biki bali ayimba ennyimba z'abasamize ezo simanyika balongo ezo z'abasamize ezo awo bagwa naye nga byasanindo bikyaliko ebibuuzo abasawo abayimbi okweroga njagala tusooke tunule nnyo ebintu bya band band music bwe yali akyali w'amaanyi nnyo nga tuyina yava mu bandi era we lyava nelingira mu bayimbi bano abafa ababulijjo abalala ate nebayingira oyo kibamugamba akole n'agaana kimubonyaabonya anyway maliriza embuzi tugenda kuddeno tuliranye waliwo yali abeera abayimbi akalumire waggulu tulabanga embeera nsajja ono bannaye waliwo ebintu ebimu nga band music bw'ogitunuulira olaba the new Eagles olaba Eagles production yasooka ng'erimu bapapa Bisaki bajofule bani bamanyi abaali bonna nti tulaba bulungi nnyo nti ebiseera ebyo baalinga babyogerako naye mu butuufu mu bye baayogeranga nga bagamba nnyo nti mu Eagles nti mulimu eddogo ate nno mmwe mutunuulira eddogo mulowooza eddogo liri mu bayimbi bokka eddogo teriri mu bayimbi eddogo liri mu bapulizenta ba rediyo liri mu bapulizenta ba TV ono gwe batta mwaka oguwedde mu midiya mulimu eddogo lyennyini njo balagamba nti ate ffe tusinga odikulembeza okusinga wali abasuubuzi abo be mulaba eyo abaana ba midiya beerogera ddala oli n'agamba nti divorce wano tojja kukolawo kankukologa akabaani oyiringite empaka sura yangamba walogo batira eddogo mu headphones nga lwakwata mu headphones nga uli obulunyo okole bugamba bamuteyata naseke sawa kyagikola shawa so sawa ezo biri neyi yazimala aseka nenga just yateka headset sati ku muti nabwatuka paka show yaggwa eri eddogo gyeriri okitegeera singa eddogo lyali gyeriri eyo waliwo ne presenter gwemani lwakwasagala kumwogera linnya nasula okusala amalodi abasulako bamugoba kugundi ku radio yemu ne ku TV bamugoba ku radio yemu ne ku TV bamusanga amansa ddagala bwati mu studio ni bamugoba wamaanyi nnyo era amansa ati kusibiddawo ngasibira wani simanyi oba yali asibira wani nyina gwe manyi presenter buli we yajjanga mu ntebe omanyi ntebe ze tutuulamu zitulamu zokka bagambanga buli we yajjanga mu ntebe nga eno waliyo akabugo eno wansi oyagala mwogera linnya bagiyita nsiriba ensiriba ogimanyi yakalabako amumanyi yatulanga ku nsiriba otegedde kati olwo yeesibira mu ntebe aleme kuvaawo agituddemu kati myaka emeka 2 otegedde oyo ensiriba ebanga wolaba emyaka ago eringa wolaba naye atambula n'ensiriba yo wano banabana ndio babasiba muno mu kiwato kati byoka ensiriba ogimanya ati nze mbimanya aginyonyola n'okinyonyola musawo okitegedde emyaka 2 kati abo abantu abo munene bwati yo abatula bwati yasoosaawo bwati naye era puroguramu ye era show ye tevaako bakyusa abapulizenta bakola bataye takyuka emyaka ago kati abayimbi ba bandi eddogo lyava eyo awo lyafubutuka awo nno sula kati atanso osumulwa oluwombo abayimbi ba bandi munange eddogo lyava eyo abayimbi bolaba si bakyala si basajja mu bandi kuba Stesha yavudde yava inaku ezo nagamba nti waliwo yamunyigamu
Emboze ejimanyi. Najiwulirako. Naye yasanga nanyo deep kubanga yalimu okufa. Nawe abyogerako sobola oyitirawo. Kubyogerako omusajja nawe Kalo Nantongo naye agamba nti waliwo yamunyigamu awo. Ne kalo naye kati abaana obalaba webali bakola eyo bandi baleeta abaana bangi. Okitegera baleeta abaana bangi twasunsulira awo ku gundi ku kalenda. Ako kalenda abaana nga bangi. Kati time neetuuka buli omu ndoza beegabanya. Yaba Kalo Nantongo eyo. Bakala we bajjira awo. Golden Band. Bakala we bajjira. Jukira Kalo yajja. Waliwo mulaba bamuyita chocolate nancha yajja kaita Skalio yajja waliwo abalao bana balinga mukaaga balabika bulungi time neetuuka bali benyininyini abo mu bandi abali ba giant abakulu buli omu okulaba nga buli omu akolaganako n'omuwala omu okitegeera ng'oli okulaba nga buli omu ayimbyeko n'omuwala omu papa Misaki nayimbakawo ne chocolate nancha okitegeera Kalo Nantongo ogenda okulaba nga naye alinyo wa Musa Kavuma yalinga ya managinga ninga bona bali mu bandi nonda ali mayinja nga alinyo wakaita Skalio bayimbya wakayimba okitegeera kati waliwo n'abalaba Sauda baagala bali abana baali bangi nyinyi n'abaana bo banoonye olunaku olwale ndoza Kalo Nantongo yikayika yaliwo ninga bona bo babuuza obanoonya one on one noka kiche kyabaddusa buli omu agamba naye kyeka baali batuga kitegeeza nti eddogo mu bandi lyali likutta akati abaana bona bo banoonya noka kati kanoonye ku chocolate nancho obaali luddawa mukazi wattu kanoonye ku Sauda baagala obaali luddawa mukazi wattu kanoonye ku Dona Mbazira obaali luddawa mukazi wattu okitegeera bamuwasa waliwo yafuna omusangoma of South Africa namuwasa namutwala bakati baali batanenga yali amutejjesa nnyo South Africa yamone sente zaali mpitirivu nnyo musajja mugagga ina mu kasente kati oyinza okunoonya abaana right now nga tolina gy'osobola kubasanga okira kubanga abaana isooka baali bato nga tebali exposed mu bintu ebyenjawulo nga neddogo tebali manyi bavudde eri Masaka bavudde wa era kyekyali ku mweno bandi endala eya bagitanga batya eya Honorable Yadani Eagles. New Eagles. Kati mwalimu abo ba Grace Kani. Ate Yadani Eagles yali ba Jovan Luzinda, ba Henry Mwanje, ba Simanyi ba ni ba Robert Loda, Mutesa bani. Ne bandi ezo abana bali bangi. Bandi ezo zonna mu butuufu. Bakyalimu abaana abawera abataano nga bali tewali esooka ne bandi yennyini yasaanawo. Kati kambabulire tuyinza okutunulira ennyo eddogo naye music wa Uganda ajjudde kasasiro mungi. Kasasiro atya nti eddogo mweriri well and good naye abayimbi beefuula nnyo abaami n'abakyala mu mulimu gwe bakola ekitali kibi naye ate bwe bakiyingiza mu ofiisi zaabwe ekyo nekyongerako nti kati gwe bw'obanga oli mwami wange ate ng'oli naye akwegomba kijja kuleetawo eddogo. Okitegeera webiggwera nga bigamba nti gwe nyina okusigaza divorce lwaki oyagala gundi nti band music abasinga bonna bavaamu lwaki lwa love affairs wadde eddogo weeriri naye mu love affairs baana babalidde nnyo abaana beeyakadde nnyo omanyi okutega ekibato okuli mu bandi tekiriiko mukulu tekiriiko muto mama omanyi ezo bandi bwe ziba zitandika baleta ba icon nga bamaanyi nyina akatambike nawulirako ulira tsula nyina akatambike nawulirako akafulu figure nakawulirako nga fulu figure yabyogera nagamba bannange ekyali mu Eagles production yakyogera bishagera byali love affairs ebyasinga okutabula kyobola abantu beesalamu ne bagenda naye tulabanga bandi yali empitirivu yali ennungi nnyo okitegeera njala kubulenza love affairs gatta mu eddogo manyi wali batandika bandi ya Honorable yes twali ku dance floor natete wemba serabidde manyi emyaka giyise nga muri badda nanti bali ku dance floor balesa abantu manyi bali batandika eyo bandi okusikiriza abaana bato ba Grace Kani okujegattako basooka ate kuleeta bali banagwadda okitegeera ne baleta batiti ne baleeta bano baani bakuli sevenies wemba serabidde baleta bakuli sevenies ne baleeta baali ekisaaki balita bani nejula abantu abakulu bonna kati yamalo kwata kiringa ola taxi ze namungona zigenze bira abayinga bangi ne bajjula mu taxi ogamba taxi yajjudde dda bagenda kulaba bafuluma mpola kati ne batiti kye bakola muki bali nga bumasu
kati bana bana bajja bajova Luzinda ba Juli Mulungi ba Breskani bani ba enwe mwanje nuka batiti turu gadduse bano basechewa bani bakusevani zulu nga badduse ochegera bwana ne bagenda nga badduka mukati bane bagirika mbali abana ate bali abana nga bali tebali exposed emitwe munga tebakola ki tebabitegera tubula abana abo bakola ensobi nnyingi nnyo boolyawo yatuyinza nakubasalira musango oba okitegera nti abaana balowooza nti ke bagenze mu bandi mulimu gondi ne gondi oba okitegera ne batalowooza nti bandi eri oliwo yali agikola like Godfather wabwe yali agikola yakola bandi nga akoze company namanya kati nkoze bandi 80% bitundu byange honorable 20% ya mama w'abaana ekyo kiwulidde kiddibwamu nakati bandi ya family si ya family bandi ya waka ya munju nga bana abana bonna abali muti balina mugabo wadde tebalinamu yadde n'okugifuluma bagifuluma tebalina kibalina okitegera ate kati balina kibakazi badde okujjako abasajja ate nga n'abasajja b'emaki nyo wamanyi bayayeyayi oba okitegera bonna abaana abali mu bandi bonna kye baafunamu Breskani yafunamu Prince Omar ate Breskani obulamu bwe bambi bwali buzibu nnyo then enwe mwangi n'afunamu awo ekikazi ekikulukulu awo kimuwasaamuka nekimala ne kimugoba Giovanni Luzinda awo n'afuna naye n'akola South Band ekyatambula ekyatagala eya Giovanni Luzinda weeri etambula bambi then kati awo ndoza ajja kwegadangira tujja kumubalanga naye kati alakinga ebintu bingi Giovanni tewegadangira ku bandi eyo Giovanni naye bambi etambula naye tegeeza ne wegadangira alimu nani mulimu abaana abapya bambi akuba ku obukolokolo we bitusegera manyi mwana yali ayina ebizibu tata yali yakamala okufa baali bamusse dogo Giovanni yali avudde emmotoka yeefuulira awo ku mabiri awo bino biri ku likodi namukubirako ne ku ssimu yali avuga akamotoka kalika obala wuumu oba makex mba seerabidde munanga atuuka ku mabiri awo emmotoka yeefuula katona afa oyo omwana nenge ekimusa amazi jukidde akabenje akabenje yali afudde lwa ddogo ddogo lya bandi waliwo omuyimbi munne yali amuli obubi era kyekye nakugamba nsiriba namwandulizo w'emitiyana omuyimbi munne gye yagenda kati gwamanyi omulogo oyo omuyimbi asobola okugendayo alogo oli omuyimbi ate n'oli gwe baloga naye n'agenda buli muntu olinawo atunda buli muyimbi agendayo nemmanga muli bayimbi nga muli babiri omwami na mukyalo omusajja asobola okugenda kale toli muyimbi gwe wagendayo nze mbamanyi nze nalinga managing abayimbi nga tugenda ffenna nga tukaka tugende tutereze wantu manager wabagambye wali otambula n'abayimbi nga wanamwandulizi nga tugenda nene ekagomene wajjajja kiwanuka eno gwe tutukawo kati muloga ki okusinga kubeerawo kukwata linnya gwe linnya likuumika emyaka n'emyaka buli muntu abadde n'emyaka wane Uganda mulogo n'erinnya gwe erinnya looza likuumika muganda wange okubeza wakiba olanda obadduka mu okubeza erinnya terikuumika okubeza erinnya eryo olina okuba n'ensiriba olina okuba ng'ologamu abayimbi balogamu waliwo Sulabi batugambye okukamera n'atugamba nti agenda kutubulya ku bapulezidenta ba ledi abadduse muno naye nga badduse mu malogo Adoko lyaba presenter eryo nange nditya ko ayo mugana kwa nange ndi presenter uyo kona kamalo kuchogera wenda yokulira nga sikyawulira omwaguliyo nga badduseemu edoko liri serious nyo bweti mwenda straight mwenda semeri yo divorce bamu ebyo abantu bomulaba nti bana abayimbi abo bansiba nkuba mikola abo bayimbi ne bapulezidenta olaba bapulezidenta ombadde myaka 20 15 25 bangamba waliwo abayimbi babiri abakyala omu mukulu ku munne mulala mutototo bakuba emikolo naye mbwe ekiri wakati awo oba bategedde omu omuyimbi muki ekansooke mukugambe mukama osagedde abo beeroga abo beeroga ate kati ekibye kyewunyisa okubalanga alasura olaba nti asabukasabuka yasobola kulyogere amannya abo beeroga kati nkubulya nno waki beeroga omu alowooza amanyi nnyo Kurani era akozesa baseeka ate omulala w'e Masaka Masaka akozesa diri eddogo linnasangwa oba okitegeera Allahu Akbar
abo beeroga abo nense buli omachi manyi beeroga oli bayombera emikolo gy'embagga anti ko mwagenda n'atunula negamba ono bamubukinze wano era tosanga mukolo nga bali kwaba tebabeerako bangamba wa bbeeyi oli bwajja n'asala bbeeyi yasooka kubuuza baani naani abagenda okuyimba kasaba mugamba nti kuliko ono muguleke nanti ogwo sijja kubaako nemuwadde miliyoni 10 kasaakubira omugoye n'agamba nti ani agenda ofulumya omugole nti gundi nti ye ala sijja kujja yetaaga kuba akati sijja kujja bagamba nti amuleeta atutwala ku keeki yaani tiye b sijja kujja bali abaana beeroga gwe divorce ebyaddala kati no ero lyeddogo eryaddala ndikankutink tonsinga oyimba bulungi nange nyimba bulungi oyimba musudi otekamu oto nange njiteekamu olina omusajja mutijja kati naffe twatandise okutijja okitegeera awadi muziwangula naffe tuziwangula tolina kyonsinga emikolo balwanira mirwanire kumanya bagirwanira ogambira omu akuba n'essimu nti ono kwali nti ye ati sijja kujja tebasobola kuyimba ku mukolo gwe gumu oba batulaba bategedde bayimba kubanga bategedde bayimbi bokka betulina ababiri abayimba ku mikolo giri serious ejja ddala ate bakyasinza okutijja ku social media kati ate omwana yabadde tatijja kubanga mwana tumanyi weri Masaka buli kintu bakopa kikoppe oyiga yabikoppye byonna kati oli omukulu relationship yaabwe ey'okutijja egenze efading ajuka ennaku ezibabadde balwana bingi babadde beekwamuko ne kumpyawo naye tebyagenda public amanyawo nze nkugambye nze manye ebintu muganda wange manye abalwana nti kati bantu tebali mu good terms. We offer courses like cosmetology, catering and hotel management, journalism, radio and TV presenting, fashion and design, decoration and many others. We are registered with the Ministry of Education and we are located in Nadete near the traffic lights. We have accommodation for those coming from afar. For more information or inquiries, call 0755 155 422 or 0704 293 729.